yatuuzibwa Rakai The Trumpet of Uganda mugateke ngoma ku bandi mwaniriza omusajja embagubaggu egenda mu maaso wali abaye bannarakaye engalo ezo mukama asibuka bunyolo era tumulaga okwagala okwenjawulo okungi abente yagobwa mujje Kanebo Kinyamatama since ngawera nikiride omuntu akuliranya akuwemereko ani nti akuliranya akuloga senso okulaba nanyini gongolola amaanyi otulazema wewali abazinyi n'abagoma esimu abazinyi n'abagoma the drum beat era bwe babanga kye bazza okukamala
katusooke tufune ennyimba zino ate tufune okwogera mwenda ku Ndere Center. Bagara Amoti ndi Munyorokati nsekangwa by'abantu ba Uganda halimu Abanyoro Abaganda ate mukimanyi Semyalo ye yatuwa olugero lwako kulaba ne baba yawe nga gisindika Prime Minister wawadi engalo z'amaanyi eza Goro Christ Secondary School engalo mukadde wange tulina olw'obudde no esimu ntwala omukisa guno okuyozaayoza okutuuka ku matikira ago gano ag'amakumi 20 okubanjulire theme y'omwaka guno era yasigadde ng'eri plant at free to preserve the environment. Simba omuti otaase obutonde bw'ensi. Omulamu ogwo twatandika nga tuyambidde ekitongole ekya Just Earth era emiti gibadde gisimbibwa era wetwogerera ng'emiti egisukka mu 200 gimaze okusimbibwa mu Kooki yonna naye nga twebaza ekitongole kya Just Earth n'abo tiimu ng'ekulembeddwamu Honorable Fred Kasozi abatuyamba ne ba procuringa emiti gye tugenze tusimba era buno emiti gisimbiddwa olwaleero n'okwebaza abo bonna abatuyambyeko n'abatuteddeko emirimu because finally era nja kutwala okusa nga ssaawa etuuse okuyita okugaba ebirabo ebyabo abagudde n'abo abakoze obulungi mu kiseera kino. Your Highness nzikiriza ngalo ne tusigala nga NRM tuli bitundu 8 ku 100 wano mu Central Uganda. Seboka Mswaga w'Ekooki nera tukwebaza okuleeta enkulaakulana wano mu Rakai ewali ebyokulaakulanya amataka wano mu Rakai imbidde ddala emiti omuli kalitunsi okusimba amatooke okusimba emmwanyi obulunzi n'okuleeta okwegatta wano mu Rakai mu nsi y'Ekooki. Nyongera nnyo beebaza okuteekateeka n'era okukola olwo oluguudo nga sinnaba kuva kazindaalo kantwalo olulimi olukooki ne tribe ya ebeere mu constitution y'eggwanga tugenda kulobinga babaka bannaffe tulabike nga olulimi olukooki ne tribe ey'abakooki eyingira mu ssemateeka wa Uganda olw'okuba nti tulina kingdom yaffe ey'Ekooki. Mbwenu ntukusaba baragahara taata itwe ntukusaba ngo eminyeto yeitu ogisakire sente ogisakire ebyokukozesa tusaba otufunire ebyokukozesa ebyemikono otufunire zipiki oteke sente mu bavubuka kubanga mu Buganda region Rakai district yesinzayo enamba y'abavubuka abangi ate nga abavubuka baffe baana bakozi baagala nnyo okukola. Ekooki tulina ekizibu ekyokufumbiza
abaana abato. Tulina abaana abalabirira abaana bannaabwe. Ekintu ekyo njagala era nkusaba okyangule mu palamenti nti kooki pasentegi eri waggulu nnyo. Ensonga eno ey'obuwangwa omuze okuwabya abantu baffe. Bakubira omulanga ne mubawuliriza tebalina gye batutwala. Kooki yeemalirira. Kooki emanyikiddwa gavumenti. Kooki erina okugenda mu maaso. Oba oyagala oba toyagala.